naye gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga galusako. Malayika si agenda obubuulira naye ffe Mukama tuloze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Buterevu nnyo tweyanzege omulungi mukwano ali ku 3ABN amazima agatajunguluddwa ate nawe atufunira ku mukutu gwaffe ogwa Avento Media Productions ku YouTube. Welcome to lesson weekend. Tuli ku lesson number 2 okumanya Katonda. Kikwangwira nnyo okukolagana n'omuntu ng'omutegeera ng'omumanyi. So tusubwa tugenda kuba twetegereza ensonga eyenkulu. Ina sani matufunze kubuzaako ate nga ndi wamu ne muganda nge okuva Kampala Central Church. Yes, Kampala Central Church atwala ebigambo bya Sabbath School wabuyaka David omusajja oyo aweereza Mukama yewaddeyo kuweereza Mukama voluntarily. Amina. Ku Prime Radio lesson ku Hope Channel ate naffe we tuli wano ku lesson weekend tuli basanyufu nnyo okubeera nga tuli wamu naye ate nga tuli wamu ne muganda affe omu ku ba etaba Avento Media Productions oluganda Muyinza Edison Kiza. Sebo sanyuse nnyo okubalaba. Mbuuze ku bulabi baffe ate tweyongere mu maaso. Amina. Abalabi baffe yes twongera okubandirizako nate okubalamusako mu Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okubategeeza ekigambo kimu oba bibiri nti okuba bwe muteekayo okola kati omuwuliriza bino ebigambo ebyesuubi. Ebigambo bino bitukola bulungi nnyo kubanga biteekateeka emmeeme zaffe kubanga waliwo gwe tulindirira eyatusuubiza ng'alikola ki alikomawo. Sebo tuyanza nnyo tuyanzeege. Sebo nange njagala ntwala omukisa guno kubanga ate nkwebaza ate n'okubuuzaako weebale nnyo kubanga lesson weekend oli yagamba nti kwesiva nange nebaza Mukama kubanga ate ampadde omukisa okubanga mbeera abamu kuba nkiyite kusumulula kubasunsula ekigambo okusumulula. Amina. Sebo webale nnyo bali ddala. Omulabi waffe tweyanziza nnyo tuyanzege kubanga tukyagenda maaso n'okutambula ffenna. Lesson number 2 enkolagana eno ne Katonda, growing in a relationship with God. Okukula mu nkolagana ne Katonda engeri gye muwuliziganya gye mutegeeragana gy'emyezi 3 April, May ate n'omwezi ogwa June gye tugenda maaso n'okwetegereza. So kati lwali tuli mu kwetegereza okumanya Katonda naye mukkirize nsooke mbajjukize nti funa Avento Media app ku simu yo eyaseereza gwagina yonna gy'oli osobola okubeera ng'ogoberera bulungi nnyo ebigenda mu maaso ku Avento Media Production ku 3ABN ebyo tukuweereza mu ngeri ez'enjawulo abamu wa cooking classes n'ebiringa ebyo. So Avento Media app eyo gyefunire ne oba oyagala ku iPhone osogenda ku App Store era ojja kuba ogisangayo tugirina bulungi nnyo. Tukujjukiza nti omwezi guno gwa April tuli mugenda maaso n'okwewandiisa Avento Bible School. Avento Bible School. Akagambo ako kawulira bulungi nganda Avento Bible School learning at his feet ye motto okuyigira ku bigere ebye. Yes. So Avento Bible School eyo weeri nga ne taamu yaffe egenda osooka tugenda kuba tusoma ebyafaayo bya Bible ebyasooka. Tugenda tunulira abasajja 12 be bayita the 12 patriots. Bakuuma ku bika 12 by'abaana ba Isirayiri. Naye waali abasooka 12 abampagiruwaga Bible beeyogerako mu byafaayo. Tujja kuba tunulira the science of redemption naye egenda kubeera subject ku bwayo poza ate ne apocalypse. So Avento Bible School bwete wegenda otandika taamu ey'okubiri tujja kuba tubanjulira ebirala bingi nnyo
naye ng'omwezi guno tuli mu kwewandiisa tetusosodde oba oli mu advent oba oli mulokole oba oli mu katuliki oba oli mu siraamu everyone you are free to enter Avento Bible School osome ng'osomera ku bigere bya Kristo. Bambuuzizza nti ennimi ziri bbiri tulina Olungereza ate tulina n'olulimi Oluganda. Bw'oba oyanguyirwa Luganda tukuweereza Luganda, bw'oba oyanguyirwa Luzungu tukuweereza Luzungu. Lectures zaffe zigenda baati zirabika ne ku TV ku 3ABN ate ne ku mikutu gyaffe ogwa Avento Productions kyovanga nti beera ne Avento Media App ebintu bino obeera ng'obigoberera bulungi. At the end of the day tusobola kuwa transcript yo ng'eriko nga bw'onaaba oyise ebibuuzo byaffe. Thank you so much okubeera nti tutambula ffenna mukwano gwange atulabe. Muganda nge Edison katuwereyo essaala ate tutandike. Waaw katwebaze. Tata waffe omulungi tukwebaza omukisa gw'otuwadde okujja mu maaso go. Tusaba omwoyo omutukuvu yaba atulungamya nga twogerera ebigambo ebiva mu kigambo kyo ekitukuvu. Bigambo bya bulamu kyeva tusaba n'oyo awulira ebigambo bino aziwe bujja nga naffe tuwedde omukisa naye aguweebwe ffenna tweyongere okusemberera era tukutegeere gwe ensibuko y'obulamu obutaggwaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tusabye. Amen. 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 Tweyanza nnyo Sebo Blaza. Tweyanzege. Tuli mu kumanya Katonda. To know God. Okumanya Katonda. Oyinza otya okumanya Katonda? Birungi ki ebiri mu kumanya Katonda? Lwaki abantu bangi tetumanyi Katonda? Simanyi oli ebibuuzo byaffe twagala okuddamu. Katonda yaani? Osobola okutegeera Katonda n'omumalayo. Ako nako ndowooza nako kakulu. Kubanga oliyo yanga nti nze kyanzija Katonda tategeerekeka. Kati so ekyokuyiga kino kigenda kutuyambako okubeera nga tufuna bulungi nnyo ekifaananyi Katonda waffe. Ate nso kigenda tuyamba ne ku mulamu omukulu, growing in a relationship with God. Abantu abasinga obungi bw'anaaba anaasobola otwala omwana muwala abaako byamumanyako. Asooka kumwetegereza n'amutegeera. N'amwetooloola. Baŋŋamba n'abamu batuuka n'ogenda ku byalo by'ewaabwe gye baviira ddala mu kyalo. N'abuuliza oba si basezi. Kituufu. Andi omusangira wano ku Kikampala. Katonda yakwana oba afa abakwana Katonda? Ekindi zino yinza okyanukula okusinga. Kuba twagala okumanya Katonda mu bwangu tuyinza ogamba nti yakwana naye ye already akwagala. Yakwana. You get that? Kulimba lugamba nti lulimba namba 3 mwemuletera okuyimba. Olutegedde? Waliwo chorus awo naye waliwo ekitundu ekiddako kikigamba nti nga sinnamunoonya nga sina namukowola yasooka okunoonya kanyimbe okwagala kwe nakutenderezanga eyatiibwa ku lwange nebaza ekisa kye. So mulungi wange mukwano gaffe omulungi atulaba ye yasooka okutunoonya si ffe twasooka omunoonya toze tulira mu lusuku eddene. Kituufu. Adamu bwe yabula Katonda yajja abuuza nti oli ludda wa? Nga yeekwese. You get that? N'ebisuubizo etusoma mu Bayibuli ogenda obiraba nga Katonda era yakwana aga nti nkwagadde n'okwagala okutaliggwawo. Emisozi zirivaawo, obusozi buli kugiwa. Okwagala kwange. Yeekwese. Adamu yali akola ki? Amunoonya. Katonda yanoonya. Now this time round. Kwegamba atumanyi. Kino kye tusooka okuddamu. Atumanyi. Naye atumanyi ffe tumumanyi.
Okay, kati awo wetwolekedde n'olunyiri lwaffe luno oluggulawo Yokaana 17 olwokusatu. Omanyi okusoma Oluganda? Uliriza. Abantu kusoma ekitabo kya Yokaana. Sura 17. Yes sir. Olunyiri olwokusatu. Lugamba lutya? Agamba bw'ati. Buno bwe bulamu obutagwawo. Weewaawo. Okay. Okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima. N'oyo gwe watuma Yesu Kristo kanziremu. Buno bwe bulamu obutagwawo. Okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima. N'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Amen. So tenzanyo. Ofubye bambi. Singa bibadde birabo wano twandikikwanze. Yes. So kati obulamu butagwawo buli awo. I think tewali muntu agenda kusobola kutuuka mu ggulu nga akontana n'ebigambo bye tusomye. Kituufu. Kawulidde kembuuzi genjogedde. Teri muntu agenda tuuka mu ggulu nga akontana n'ebigambo by'osomye. Bw'oba okontana n'amakulu g'ekigambo okutegeera Katonda kyonna kye kitegeeza ojja kulemererwa okufuna obulamu obutagwawo. So this is a serious subject era abadde alowooza nti eyo lesoni yo baaba nze ngimanyi tuzze tuziraba efaanana ngaeyo tuzze tuzisoma. Weetaaga osooka okola kye bayita a reconsideration. Weetegereze wano we tuli wakkulu tuli ku bulamu obutagwawo. This is life and death. For your information, olina okutegeera Katonda oba wakubeera mulamu emirembe gyonna. So baganda banjala mu ngero gaziyamu ku kifaananyi kino. Kwegamba kibuuzo kiri nti makulu ki oba mugaso ki oguli mu kubanga olina ekifaananyi ekituufu ku mpisa ya Katonda? Kintu kyondoza we tubatandikira mu kumanya Katonda, empisa ye having a clear picture of God's character. Abathiriebien tuyongere batusaba gana amawulire amalungi okuva ku ntebe ey'omuggulu eya Katonda. Jjukira musumba wange waliyo one of the previous MP contestant ayitibwa Luzi. Nagamba yali akosanga ng'agamba nti nze okwesimbawo kikola kitya kiyambamu. Mpulira nzikirizasoke ndita akagambo akowano katono nti fwe okumanya ani Katonda ani afunamu ffe kiyamba ffe. Naye kansubire Katonda ne teyajjira mu mwoyo gw'oli. Nedda nti taata mama wange andaba eyo. Esewo okumanya ku Katonda, okutegeera Katonda kiba kigenda yamba emirundi 10 kisiga kuyamba gwe. Kuba Katonda asigala ki? Asigala Katonda. Tuze n'omulamu okugamba nti okumanya Katonda. Okumanya Katonda, abantu bangi basiize Katonda ekifanyo. N'akabuuzo ke babuuziza wano nti tuyinza okumanya Katonda okumumalayo. Can you possibly describe God adequately? Kankosa kagamba adequately. We may not 100%. Tuyinza obutasobola mirundi 10 ku kinnaakyo okutegeera ani Katonda. Naye nga like 70-80% percentage mu Luganda kiki? Ekitundu eri ku 10. Tutegeera Katonda, tusobola okutegeera ani Katonda okuyita mu byawa ekigambo kyali kya Katonda. Awo nonzo disturbance lwe kubagenda mu maaso. Njagenda ontereza mu maaso awo. Nti nga tugenda okusiiga eno wiiki yonna namba tuli kubaleetera kugabanako wamu nammwe empisa za Katonda ze ziriwa. Obulaba okugenda okweyongera okugaziwa wano. Enkola za Katonda ze ziriwa, empisa za Katonda ze ziriwa. Ye Katonda ono akolekeka. Akolaganika naye. Katonda anzija wano Katonda ana amanya mangi abamu bayinza okuba nga tebakimanyi. Agamu kumanya ga Katonda ayitibwa Elohim.
the creator mutonzi Elohim. Yes sir. Kana tumuita mu Lwebrania. Yes sir. Kana tumuita gundi Jehovah Jireh. Oh. Ategeeza ki? God is the provider. Katonda ye mugabi. Yatugabirira. He is El Shaddai. Funula. Chusa sebo. He is almighty. All sufficient. Omniscient, omnipotent, omnipresent. Yes sir. Tulukuyongera okusiga ekifaananyi okweyongera okutegeera ani Katonda. Kubanga tosobola kwagala Katonda nga tomumanyi n'empisa ze tokola ki? Tozimanyi. Naawe omukyala gwona ye waka, omwami wo gwona ye gundi ewaka, mwasobola kubeera n'ekye tuyita enko. Courtship. Ne musooka mumanyagana, ne mutegeeragana, ne mulyoka mugenda ku step kamwagale, tukole amaka, tukole family. Kati weekend musumba wange sagala kwerabira weekend njagala okusigira abalabi bafe aba 3Ben TV tugenda kweyongera okutegeera nga tugenda okuzimba omukwano kwa Swahili tunasema milele na milele milele miki tugenda kusigira ekifaananyi yesebo pisa za Katonda akoleke kubata koleka wambuze ekibuzo nga tunaba kujja musumba wange bamutumuita gundi Adonai. He's Lord, okay? He's El Shaddai, he's Almighty, okay? He's Jehovah, yetwabyogedde. Kakati ekifaananyi ekilambulukufu ekyani ekya Katonda. Abantu basize Katonda ekifaananyi kino Katonda mubi. Benya basigirako ku mamma. Katonda bwe twogerako. Omuntu yawandiikibwa Bayibuli ekitabo ekitukuvu. Kitugamba nti Katonda wa kisa. Amina. Wa kisa. Katonda kwagala. Katonda patience. Mugumikiriza. Katonda izetaano hazetaano n'ekyali kwegamba kyali kya mirembe na mirembe. Wa mirembe na mirembe. Mwenkanya. Mwenkanya. Wa mazima mufunze. Katonda bafugera ng'osoma ekitabo kya Matayo. Anti ombuzizza nabagambye tuli kulaba ekifaananyi empisa za Katonda. Tulyoke tuzinga omukwano naye. Zindi batendera wano. Yes sir. Njagala okwongerako togera ng'osoma ekitabo kya Matayo sura 14 agamba nti bwe mutaasonyiwenga bannamwe ebibi byabwe kitamwe nammwe ali mu kutandikola ki tali basonyiwa kikineza okugamba Katonda waffe akola ki asonyiwa kwe kwagala kuli kwotandise nako tuli kweyongera okusiga ekifaananyi kya wange. Yes sir. Nali kudde Tanzania mu Arusha Central Church twali mu lesson discussion olwamaliza lesson discussion twali mu lesson discussion y'aba teachers sajja bagamba leero tuize lesson eno naye gambye mu kusonyiwa nze n'omusajja oli eyatta maama wange siri musonyiwa ngenda mu ggulu nengeza musangayo obwenti gojo tandika oba gojo fuluma ye yafuluma simaye banagenda fuluma abalabi baffe tuna ku Katonda akola ki asonyiwa amalirize ne kano. Yes sir. Bwe tusoma mugundi mu kitabo kya Lubereberye nkwatira mangupuzike musumba wange. Yes sir. Lubereberye 3. Okay. Lumupaka kutana mangu mpuzike. Lubereberye 3. Agamba bwati. Ndi n'omusuta gwali mukalaba ku nsolo zonna zaali muki. Otasoma ziyakola Mukama Katonda. Ne kugamba omukazi nti bwati bwe yogera Katonda titemulyanga ku miti gyonna egyo mu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'emiti egyo mu lusuku tulya wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde okugukwatangako muleme okufa. Omusajja agamba omukazi nti okufa temulifa kuba Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe galizibuka nammwe mulibanga Katonda okumanyanga obulungi olwedo obulimba bwasibuka mu lusuku ki lusuku Adeni. Ekigambo kya Katonda we tugamba Saturday is the 7th day of the week. For example we bali musumba ekyokulabirako ate gwe n'owuliriza ate ababuuliza abalala ne bagamba nedda Sunday is the what? The Sabbath. Nenjigiriza eno abalabe Sataani agamba Eva mu lusuku nti n'okufa tolikola ki tolifa kyova olaba wali banafe abakkiriza nti omuntu abeera ng'afudde agenda mu kye tuyita gundi
Obligatori. Oliko mukadoli eso. Awo yozali wa sagala ngira. Naye nti abamu bagenda muki obligatori. Ebyo byabwe solo tugira mule. Urujigirizibwa abamu bakola ki? Bambuke zo bamujjana simanyi. Abamu bambuke kakati yenjigirize yo kyamu. Bw'osoma mu buulizi mwendo olwokutaano agamba nti abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliko kyebamanyi basebo ne bannyabo ekifaananyi ekituufu ekya Katonda ono omulabe Setaani already number 1 yapinga Yesu Katonda ne kabineti ye mu ggulu already kati wano ne Setaani ali kujja mu lusuku Adeni ali kwongera okulimba abazadde bafe abaasooka nti Katonda tabaagaza biki birungi tuyagala tumubeere n'okola ki n'okumanya. I see. Kitugiza ko kulagawo ekifaananyi kya Katonda kukola ki? Kwagala. Katonda kisa, Katonda kumikiriza, Katonda asonyiwa, Katonda mwenkanya. Plaza tuyanzanyo sebo, tuyanzanyo. Ekifaananyi okiyoyose. Akiyoyose bulungi. Ku Katonda bwali. I get you. Kakati awe wajja ekibuuzo. Njawulo kyeri wakati w'okumanya Katonda n'okumanya ku Katonda. Kati bulaza oba otuyamba tulyoke tugende mu kuwummulamu. Weewaawo. Ku kyonyonyodde, what's the difference between knowing about God and knowing God? Ako twagala tukadinonyole nga tunagenda mu kuwummulamu. Nzikiriza nkozesa ekifaananyi kyekimu eky'omwami n'omukyala. Ekyo omusajja n'omukazi kanjogere ekigambo ekyo omwami mu ngeri y'entuufu very proper yalina okutuukirira omukazi era tusuubira nti agenda okutuuka kankiyita okweyabya ng'ategedde omuntu gw'agamba enfaanana ye in brief amumanyi. Kakati n'oli kimwetaagisa okukola ki? Okusooka okumanya ono. Yes. Kituufu buli gy'amulaba alina byamumanyiiko naye takola ki? Tamumanyi. So okumanya ku Katonda nnyinza okuba mpulira abamwogerako obanga ninawe nakisomako naye okumumanya kitegeeza ndi mu nkolagana naye. Oli mu mukwano naye. Yes. I get you. Enkolagana gituyita ey'ekimemete. Yes. Enkolagana eno ey'ekimemete n'omuntu. Kyoli mugezaako gamba. Yekuleetera okubanga yeetaagisa okubanga omuntu oyo omumanyi. Si kumumanyaako bumanya. Kuba kati nze Trump mumanyiko. Mumanyiko. Tulina bye tumumanyiko. Omusajja oyo akanyuga bbomu mu nti yakulemberamu okutemula pulezidenti w'aba Iran. Nti Netanyahu bwe bafudde Hamasi gundi Hamasi mu Gaza. Bafudde Gaza amatongo. Kugamba bako ne byomumanyiko. Omumanyiko. Naye tomumanyi. Okiteba? In fact osobola okundaba ku kituuti nga mbuulira. Naye nga tomumanyi. Era omusajja watera okubuuza naye gwomumanyi. Gomanyi? Otandise okwogera bwetyo gyenje omumanyi. Nze olaba omuntu ayogera bw'atyo. Nze okudduka. Ng'otekalaze ozifunye bulungi. Kati twagala kusooka genda mu kuwummulamu mukwano gwange atulaba. Naye bwe tukomawo tugenda kweyongera okubaako bye tumanya ku Katonda ebinaatuyamba okumumanya. Katukome omukwano gwange atulaba. Thank you so much. Webale nnyo bali eddala mukwano gwange atulaba okubeera nti tutambula ffenna tukulisaayo mu kuwummulamu ate yakatwegattako naawe ne tukwebaza nti webale kubeera nga otwegasseeko. Lesson week eno saa 2 paka saa 3 lunaku lwa Wednesday ate ne Friday ekiro ssaawa 3 paka ssaawa 4 ku Sabiti ku makya essaawa 2 paka ssaawa 3 ng'ogenda ku kkanisa. So tukwagaliza okubeera ng'oyongera okwenyumiriza mu kuyiga lesson week eno tuyigira ku bigere bya Kristo. Kyova olaba ne
Bible School, Avento Bible School, yes. is a result of this work. Ogwaleesa omulimu guno gwe tugenda maaso nokola ogw'okutuusaako lesson buli wiiki. Nga n'ennaku z'omwezi 15 mbadde nakerabidde nno kayisaawo 15 July. Tulina okwebaza. Please be part of it. Tugenda kuba twebaza Mukama. Amina. 5 years down the road. Nga tugenda maaso n'okuweereza. Lwaki twebaza Katonda. Amina. Tunomwebaza. Mukama atukoledde ebikulu kyetuvudde tusanyuka. Katonda omusajja abuuza nti kiki endikolera Mukama. Nigenda maaso g'abantu benempa obuki obweyamo. It's a testimony. So tukkiriza nti n'essomero lino kalitandikiraawo ogenda nga liranda as a result of these 5 years of service to the community out there. Mwebale nnyo mubalize ddala abali e Bungereza, mukyala Azalia Nansubuga ne ttiimu yonna omulangira batufunire eyo North London Uganda Church. Tuyanze nnyo tuyanzeege ate mu US tulina mukwano gwaffe Samari Kizito n'emikwano emirala egi Beralika kanisa eberalika eggwanga erya Amerika batambula naffe era buli wenfuna omukisa ogenda obuulirayo enjiri kwita ku mutimbagano obadde otidde ate so tekina buzibu ate nange naye mukono gwange ali Maryland bamuyita Isaac Kiguli yalaba followinga buli kimu kyetukola wano Mukama ffe yebasibwe nnyo. So we are very glad tuli basanyufu nnyo n'abali mu Buwarabu Sister Stella Sister Comfort tulina ne baganda baffe just wano list mbadde sisobodde kugitulamu olwakadde naye nga we thank you so much okubeera nga mugenda maaso n'otambula naffe. So nga ne wano ku ground mu Uganda tulina mikono gyaffe bayitirivu nnyo mu kanisa ag'enjawulo abagenda maaso n'okwota buli lesson weekend. Mama waffe mukyala Musumba Josephine Kagwa, we again thank you so much. Amina. Mukyala mukadde Emire Kabunga wali ku New Life tweyanza nnyo tweyanzeege muganda wange Samson Kiseka enajja nankumi ne ttiimu yonna bandabire nnyo abagenda mu maaso n'okulaba lesson week eno. Avento Media Productions egamba nti Avento Bible School tubeere nayo. Enamba yaffe by the address naba kugisoma 0706 24 0570 bw'oba oyagala kumanya bisingawo ku Avento Bible School 0706 24 0570 osobola okubeera ng'omanya ebisingawo. It's even a WhatsApp number osobola okuyisa mu WhatsApp n'obeera ng'ozuula ate ebisinga awo. Tugenda maaso n'okumanya Katonda okutegeera Katonda nyumiddwa nnyo engeri gye basengese gye basengese kwota eno eri omuzungu akita chronological bigambo bigoberegana. Twatandise reality check kwekuba mu torch tuzuulira ddala nga botofu tetuyawukana na kanisa ya Laodikia. In fact yeffe Laodikia yennyini Katonda gy'ayogerako kanisa esembayo eri obubi usanga memba nga tuli bamemba ng'oli bwereere ng'oli muzibe oli mwavu kwegamba ebintu byonna byonna ne bibeera ku gwe ebibi ye kanisa eno gye boogerako bade tuwali kalungi kona ge bagyogerako for information ffe tusobola tuyinza okwezzaamu amaanyi ne nga blaza okoze naye bayibuli yo teina kalungi ku kanisa kati so okumanya Katonda kujja tuyambako okugonjoola obuzibu bwe tulina ng'abakristaayo oba okubeera obwereere bwe tunamanya Katonda alina byonna tunaafuna naffe ku butuukirivu. Abazibe b'amaaso bwe tunamanya Katonda tunalaba okwagala naffe ne tufuuka abantu abalina okwagala bateerowoozaako. I think among others. So lesson eno gye tuli mugenda maaso n'okutunuulira. Ne waliwo ekibuuzo this is more practical. Katonda kituufu mutukuvu naye Katonda okubeera omutukuvu mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tukitegeera tutya? How do we acknowledge God's holiness? Yes sir. Kakati tulabye nti Katonda mutukuvu era tetukiwakanya. Yes sir. Buli omu akiwala akikkiriza. Nsaba somero nye lumu andi kiwakanyiza akiveeko. Yes sir. Isaya 6:3. Isaya 6. Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6. Okay. Bible egamba bweti.
egamba nti omu n'ayogerera waggulu eri munne ng'agamba nti mutukuvu 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 Mukama ow'eggye ensi yonna ejjudde ekitiibwa kye. Weewaawo ndowooza naye tutagenda kukakasa nnyo bayibuli ekikakasizza nti muki mutukuvu n'ensi yonna ejjudde obuki ekitiibwa kye. Kakati ffe okubeera Katonda okubeera nga mutukuvu kirabika kitya mu bulamu bwaffe? Tuyinza kitegeera tutya naffe? Actually njagala nnyo ebintu ebifaanako ebityo ebindeetera okuva eri gye mbadde nnengerera okusembera wano kumpi wendi. Kati for example ekintu kino ekyokuba Katonda nti mutukuvu kitegeeza kiki? Kisoboka nze okuba mutukuvu nga sinaba na kwogera kirabika kya mu bulamu bwange ate owaaye nyinza okuba nga njogera ekitasoboka nga kyenjagala ate okweteekako. Yeebalirayo kyogedde nti kisoboka okubeera omutukuvu nange. Actually Yesu agamba nsaba nsomera ku Matayo 5:8. Matayo Yesu alina kyagamba baki abantu abaali be yali nabo. Agamba bw'ati kale mmwe mubeerenga abatuukirivu nga Kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu. Oluzungu agamba perfect. Be ye perfect. Ekigambo perfect kitegeeza ki? Taliiko kyakunenyezebwa. Nga toliiko kyakunenyezebwa. Nga tobulako. Nga tolina nga toliiko wadde akamogo. Kyo kivaayo bulungi. Kaakati toliiko kamogo. Ye ate Pawulo wakyogera agamba nti follow peace with all men and holiness without which none shall see God. So kunyambeko awo katono. Kandi usome. Ebulaniya essula 12:14. Ebulaniya. Kubanga munnaye nyinza okukendeeza obuzito bw'ebigambo. Yes. Abebulaniya 12:14 mugobererenga emirembe eri abantu bonna n'obutukuvu awatali obwo tewali aliraba Mukama. Akati omuntu omu ayinza okulaba obutuukirivu n'obutukuvu n'agamba yagamba tubeere batuukirivu yagamba tubeere batukuvu kuba tetusobola kuba batukuvu. Naye kati byonna tubirabye bibiri. Obutukuvu n'obutuukirivu byonna bisoboka gye tuli. Yes. They are all possible. Bisoboka. Yes. Kyova olaba atugamba tubikole ki? Tubibeere. Kaakati ekibuuzo kigamba kirabika kitya mu bulamu bwaffe? Kubanga tulabye nti kikola ki? Obutuukirivu bwa Katonda mutukuvu ekyo kirabikira kitya mu bulamu bwange? Tulabye nti kisoboka. Ndi wali ku bbajjiro, ndi mu saaluuni, ndi mu wino mwenkolera, ndi mu takisi gy'emirimu kati gye nayingiramu ovuga booda nga nze omuvuzi wa booda. Obutuukirivu bwa Katonda oba okubanga Katonda mutukuvu kirabikira kitya mu bulamu bwange? Yes. Ekisookera ddala to be holy means to be consecrated. Ekigambo ekyo mu Luganda sinafuna kigambo ki? Wekubeera nga weewonze oba weeyawudde. Ng'oweeyawudde. Consecration. Erimu about okwewonga. Yes. Like you are set apart. Weewonze. Ekigambo holy kitegeeza to be clean. Yes. Ekintu ekiwonge, ekintu ekitukudde, nga kitukudde bulungi, ekyawuddwa. So mu bufunze okubeera abatukuvu kitegeeza embeera gye tubeeramu nga tukyusa okuva mu bibi byaffe. When you turn away from evil ne tutandika okukola ekikolwa kyakoze eki kyayagala ne kyatutumye okukola. Nsaba tusomye olunyiriri lumu Peetero ekisooka 2:9 kubanga ddala okuba ku mutwe nti mwe muli ba kika kiki kitukuvu. Peetero ekisooka 2:9 agamba bw'ati nti nammwe muli ggwanga ddonda bakabona ba kabaka kika kitukuvu bantu banvuma mulyoke mubulirenga ebirungi by'oyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala kwe okw'ekitalo. Owulidde abatukuvu kye bakola? Babuulira ebirungi by'oyo eyabajja mu kizikiza
n'abalesa mu kutangala okutakola ki okutasembere kuba okw'ekitalo. So okw'ekitalo nsaba nkozese ku bigambo bya Dawudi katono. Dawudi Zaburi so kusoma Dawudi Zaburi 5:1. Zaburi 5:1. Yes, omusajja essala gye yasaba eno nsaba njewoleko nga nfunza ekigambo nga tuli mu kufeefeeta byawandiikibwa. Amina. Twagala kutegeera nsonga eno ekigambo ekyokubanga obutukuvu bulabikira mu bulamu bwaffe. So Dawudi agamba 5:1 olunyiriri ndowooza kanzirukire eddala eno waggulu ku lw'10. Agambye ontondemu omutima nti ontondemu omutima omulongoofu ayi Katonda onzizeemu omwoyo omulungi munda yange. Okome ku lw'13. Tongoba wooli so tonzijaako omwoyo gwo omutukuvu onkomezeewo essanyu ery'obulokozi bwo onyweze n'omwoyo ogw'eddembe n'endyoka njigiriza amakubo go aboonoonyi abalina ebibi balikyukira gy'oli. Owulidde ekigambo ekyo nti Katonda wamala okukola omulimu ogwo ogw'okutukuza mu bulamu bwaffe bwe tugenda okubeera then will I be able Dawudi wagamba nti nga maze okutukuzibwa nti wengenda okubanga nsobola okuleeta abalala gyokola ki gy'oli wengenda okubanga nsobogama omwonoonyi nti ekkubo ki eryekubo bi kubanga nange omulimu gukoleddwa mu buki mu bulamu bwange. So okubeera batukuvu mu bulamu bwaffe twagambye nti kwe kukyuka okuva mu bibi byaffe ate ne tukola Katonda kyatutumye. So tuba tubanza okwawulibwa ku nsi tekikyoga nti tuli bawonge tuli kika kitukuvu. Yes. Kati tusobola okubuulira ebirungi by'oli basobola n'okyuka kuba balabira ddala ng'ate gwe kati oli mutukuvu. Ensonga njagadde ekisoose kye njagadde nti okubeera omutukuvu kisoboka. Musoma wange nako embadde njagadde okwongera katono mukanda wange tugenda kunkwagala kati mukaganda naye wadde olina kwongera ku butikiti 3. Amina. Akati wano mbadde njagala tusigeko ekifaananyi. God is holy. Yes. Tweteeke mu kifaananyi oli muzadde. Yes. Ndi muzadde. Simanyi muganda wange edizo. Muleke. Soke muleke kali. Kali. Nange sebo mbeera muzadde. Mu ngeri ye kali. Kakati omuzadde nga taata ewaka oba maama ewaka waliwo empisa zoyagala abaana bo bakuliremu baleme kuswaza nti omuzadde yenyamira nnyo okulaba nga buli lunaku abadde abuulirira omwana ono okumutereeza atambule mu nkubo ery'empisa ennungi. Naye ate omuzadde yenyamirwa nnyo okulaba omwana we ate ywe mubbi. Omwana we akola emize egy'obusi, emize egitakwatagana na mpisa zaani za muzadde we. Katonda mutukuvu nga Yesu bw'atugambye nti namwe kibagwanira okubeera baki abatuukirivu. Twenyamiza Katonda waffe bassebo ne banyaba abooluganda batulaba. Gwe ng'omukristaayo eyakkiriza Yesu Kristo kyokola ekyo kisitula erinnya lya Katonda kiraga nti no Katonda gw'osinza mutukuvu ebikola byokola ebyo byambusa erinnya lya Katondawo oba biswaza buswaza. Wala abantu abamu nga baava mu kuswala baswaza buki buswaza lutuufu olwo nga takyaswala yekka kyotegeeza nkitegedde sebo tuyanza nnyo okwagala kati ndowooza otwongedde okutegeera oba toli mutukuvu kabonero akalaga nti ne Katonda tomumanyi kuba Katonda mutukuvu n'abamumanyi baba bafuuka batukuvu. So indicator eraga nti weetaaga okumanya Katonda nti tomanyi Katonda weewaawo kwe kubanga otambulira mu makubo agatali ga butuukirivu. I think I'm trying to interpret kyogezaako ogamba. Kati twagala kgenda ku nsonga eno y'okwagala. Yes sebo menyamenyamu mangu tulabe ku nsonga eno y'okwagala. Ekibuuzo kye twadde tulinaawo kiri bwe kiti how does understanding how does knowing God's love
impact your understanding of God's character. Okutegeera Katonda okumanya okwagala kwa Katonda. Weewaawo. Kiina amakulu ki mu kutegeera Katonda kikyali oba empisa ye. Empisa ye bw'eri. Sebo nkusaba ofunze ekyo. Amina. Okufunza wano mangu basebo nnyo kizibu nnyo mwabaddeko mu mukwano mukitegeera okwagala omuntu atakola ki? Atakuliko abatakola ki? Oba omuyitirako buki? Bwetesa okwesiba ku bantu. Naye Katonda waffe ate ye atwesibako wabula ffe abatakola ki? Abatamwagala. Abatavaayo gye tuli. Uganda. Kakati okwongereza kwano gundi Katonda kwagala already tukiraba nze lwaki buli lunaku David wabuyaka wabira wakasimu kona akampi okugenda obuweereza musumba wange nakuliriddemu yejogera simanyi yenjogera enaku zino tukuliriddemu Katonda wano yesebo nti lwaki nsi tukanze buli kaseera buli onkubira akasimu bwe nsoma mu kitabo kya Yokaana sula 9 olwokuna tusomaayo nti nze biŋŋwanira okola ki okola omulimo gw'oyo ng'obudde bukyali misana lwaki Yesu Kristo olode ku musalaba ekologoosa yakola ki yanfiiririra butusoma mugundi mu Yokaana 3:16 agamba ntya nti for God Katonda bw'atyo yagala ensi okwayo nawayo tukalekere ebisobozo baba bakasobola kamulekere akakwogere kubanga Katonda yagala ensi bw'atyo n'okuwayo nawayo omwana we eyazaalibwa omu yekka omuntu yenna amukkiriza alimo okubula naye bino nabo butakola ki obutagwayo lwaki nti yasooka okunoonya kali kayimba kalwayimbye yanoonya nga sinabakola ki sina kumunoonya while we were still what sinners he already came and did what died for us on what on the cross lwaki ngamba tuli Katonda anjagala bwe nsoma mu kitabu kya Luberyeberye sura 2 tugenda kusoma musomo wangambe nfunze bw'osoma Luberyeberye 2 olw'omusanvu nawe ojja kunsomerayo kansomere ndeme kwogera kansomere Mukama Katonda n'abumba omuntu mu nfufu ye byawandika obimanyi Mukama Katonda n'abumba omuki omuntu mu nfufu ye mu kifaananyi kya Katonda mu twakola mutya ate ekyo kiri that is Luberyeberye 1:7-8 ndi mutuufu si weewaawo oterezezza bisawo ebyawandikwa tubeera nabyo kakati obadde okyagenda maaso mbadde mpuuzika wano njagala ensonga y'okwagala Katonda kwagala wosoma mugundi mu Yokaana ekisooka nnyo olw'omunaana asomerayo tuwunzike kale Yokaana ekisooka 4 olw'omunaana agamba atya nti Katonda kwagala oli atana atayagala tamanyi Katonda totuuseeyo obo kubanga Katonda kwagala 4:8 agamba atya naye leero tuyinza okubirooza byebyo kirungi okubeera mu byawandiikibwa bino omusumba wange nga wabinnyikira obanga waliwo enkolagana atayagala tategeera Katonda kubanga Katonda kwagala so basebo ne bannyabo bwe batulaba bw'oba tolina kwagala mu ggwe Katonda tomumanyi ye indicator ke kabani akakola ki akalaga Katonda tomumanyi nti empisa z'Obwakatonda teziri kitegeeza nze bwe mpuutanye ssente z'omuwi w'omusolo Katonda simumanyi singa nkedde enkya ne ntandika okuwuttanya yes ensimbi z'omuwi w'omusolo ettaka lya gundi ne ntandika okusenvula empanyi ebyo byonna biraga Katonda sikola ki tomumanyi okufuuwa emmindi obutayagaliza abaana ba muliraanwa kugenda mu maaso musumba wange kano kankayiseewo nga yasagala ebisona atule kubanga yayinza abataba mufumbo kakati nakabuuza kembuuza ng'abantu abafumbo olina famire ewaka samutime just kino kyange naawe oluganda toliiko kakati kyembuuzaamu wano katono tunaagamba tinono taata alina okwagala ewaka nga waka olese bali kulya doodo mukene bali kulya ennyanja yokka gwe n'ogenda mugundi mu hotero Africana n'olya chips and chicken oba n'ogenda ku KFC ndase tuba twegeeyamu katono okwagala okwo waliwo oliyenze mwagala nnyo kyakola ewaka agenda n'asuubula endebe ya mukene ontegedde ireeta ewaka era bw'aba n'atera okugwa naga bannaaya n'atera okugwa mu mbongere okuba kwagala no as a man you must take care of your home. Thank you very much. Nekyengeza kugamba tweyagale kyenkanyi ng'omuzadde ewaka ng'omuntu anakina family okwagala kwe weeyagala nawe yagala abaki aba family yo you always changing suits
clothes engoye okyusa naye mukyala wo n'abaana bo nenga tebalina n'akateteeyi ako mukyala n'omukola akateteeyi akamukoka. Twebuulirire abasajja abali abasajja atubuuliridde sewe ofuuse kojja mu ngeri zo banaatera okuwa obwa kojja otubuuliridde se bannanga okwagala kikulu nnyo. Toyinza kuŋŋamba nti oyagala nnyo Katonda gw'otalaba ng'akuliraanye olemeddwa omwangala. Olunyiriri Katonda katulugatteko Yokaana ekitooka essula 4:2 omuntu bw'ayogera nti njagala Katonda n'akyawa muganda we mulimba kubanga atayagala muganda we gwe yali alabyeko Katonda gw'atalabangako tayinza kumwagala. Kati so kyobola tuba tubuuza nti okutegeera okwagala kwa Katonda kuyina makulu ki mu kutegeera empisa ya Katonda? Yo okutegeera empisa ya Katonda kyeki okiraba kubanga oli ajja kugamba nti musajja yasomye ebitabo alina diguli 3 naye obanga olina diguli 3 nze kanjogeremu kati nga ow'ekitiibwa mukadde waffe Katikkiro wa Buganda nti ne bw'oba osiibye kati ng'ekisebo kye twakavaamu eky'Abaisiraamu naye ng'okyalina effutwa ku mutima njala ekulumidde bwereere weerumiza njala kale n'oba ne diguli 3 nga gw'omanyi Katonda naye nga oli muntu atatuukikako olina obusosoze tweyagaliza ne bw'oba oli mbatayi ebyo byonna biragira ddala nti gwe Katonda tomumanyi. Oyinza obanga omumanyiiko nga kiki twatandise nakyo anti kati musumba tukize what is love? Love is a verb. Okwagala what is a verb? A verb is a doing word. Your love to show people it must be reflected in action bwatu bwe yayagala ensi mubiko n'okuwaayo togenda nga tuyagala Katonda ate mu bikolwa byo byo opposite tekisoboka. Kuba kati n'ekitundu kati nga bino bye tulimu ennaku zino nosanga kati ng'ekimu eky'ekkumi oli ajjukira Katonda ng'amaze kumalayo expenses ze. Nze ku kabonero akadaga nti aba tategeera Katonda. Oli mutuufu. Omuntu ategeera Katonda ekya Katonda kyasooka n'okujjako kimu eky'ekkumi naako nako tukayingizeeyo kubanga tumuyagala ensi n'awaayo. Towaayo ku bifise sisooka kwe bw'oba waakafuna ekya Mukama kyosooka okwawulako. Kabonero akalaga nti Katonda omutegeera nti kwagala. Katwagala kunzika baganda bange Katonda ono omutonzi ate ali wamu naffe. Twagala owunzikiraawo obutonzi buno ensonga eno ey'obutonzi eno bubaka ki obuli mu kuba nti Katonda ye mutonzi. Nze muzikirize ngatewo in fact God in creation Katonda mu butonzi tuli mu kumanya Katonda. How can we know? Okumanya Katonda tulina kye tumulabirako. Kati wali tubadde tulaba ebikolwa bye kati twagala kulaba bye yakola byakola already ebikolwa byo already these are the actions yes twogeddeko love ebadde empisa ye actually tubadde mu mpisa ze ekyo kyali kati tuli kutuuka mu bikolwa byakola already bituyamba okumulaba. For example Zaburi ono 19 olusooka agamba nti eggulu lyoleke ekitiibwa kye n'ebbanga liraga emirimu gyaki gy'emikono gye. Kaakati obutonzi butuyamba okutegeera Katonda nga buli we tulaba ekintu. For example olaba omuti nga gwewuga weeguti nga gukuze oba no for example fe abaali balimyeko ekyokulabirako osimba ebijanjaalo musumba wali olimyeko Anias musumba osobola okumbuulira eddakiika ze kitwala okuva mu nsigo gy'otaddemu okubanga yatika okuva mu ekikoola. Wagambye wali muli okubala kwekozesa asobola kukola naye bw'okisimba leero kangezo okisimbye nga lwa Mande nkyakulabirako bijanjaalo oba kasooli oba kijanjaalo kubanga ebimera byanjawulo oyinza okudda ku Friday nga kikoze eki nga kiteeka muddi nga kiteeke ku Mande. Waliwo abamu ku ffe abali fane nagezaako okukikebera
nga nze nebikulako ndabe amazima kyagaana paka we nakireka nekibeeramu nendyoka ndikiraga nga tikivuddeyo naye nga lwe naddangayo kikeberako wenti nga nsangayo empeka gye nataddeyo nga njizaayo nenkya nga nkomawo njibikulako antiru yensigo yali yafa nga njagala kumanya eva kikola kivaamu kitya njagala nkirabye nga kivaayo oyala kulaba nga okula kiringa n'omuntu naawe kennyini tosobola kubeera nga okola ki kakati omuntu bino just bituyamba physically okumanyira ddala nti waliyo eyakola ebyo oli agamba nti mu lubereberye ali mu pululo let us katukole wajja mu Sula ey'okubiri agamba and God made man anajja musinjula nzikiriza nyingire malirize ne Katonda ali naffe kigambo oyo gwe tulaba actually nga sinaba na kumuyingira mu kutonda kuno kitulaga Katonda nti atukwatirako ddala bwe yali abumba wamma kyogereko ekyo omuzungu agamba he touches us he teaches us he speaks to us kwegamba personality is a personal God. Yes. Nakwata mutonda akadongo n'abumba kati wagamba nti ali naffe actually mugundi other bible commentaries zigamba nti Katonda bwe yali atonda oba abumba ensi eno yagamba nga ekigambo kibeere ensi nekola ki netonda naye bwe yatuuka kugundi okutonda omuntu oba okubumba omuntu yafukamira he knelt down. Katonda ali person webale nnyo so muzikirize malirize lumu kati olwokuba nti ali person alabikira gye tuli tumutegerere ddala kyobola bwe Yesu wajja nayogerako n'abasajja bano abasiriyogiya ab'ebiseera ebyo abagamba toli yali alabye Katonda actually tukisome mu Yokaana 1:18 Yokaana John 1:18 the gospel of Yokaana Injili. Okay. Yokaana 1:18 Bibiliya ekigambo ky'Omukama agamba bw'ati agamba nti tewali eyali alabye ku Katonda wonna wonna omwana eyazaalibwa omu yekka aba mu kifuba kya kitaffe oyo yamutegeeza okitegedde kakati oyo Katonda gwe tuyise personal God okumutegeera n'okubanga tumulaba in reality okuyita mu mwana kubanga twagambye nti kulebere waliwo kigambo kati ate najjana mu Yokaana 1:18 n'agamba kigambo n'alabika gye tukola tutya gye tuli he appeared gye tuli ne tumulaba kyova olaba bagamba nti tewali yalabye Katonda naye kasobola bakunze ng'olabyani kyova kyandiko ekyasoose kyagambye buno bwe bulamu obutaggwawo okumanya gwe Katonda omu aliwa ow'amazima ne Yesu Kristo gwe wakola ki gwe watuma so muyiye kubanga yagamba if you see me you have seen the Father alabye nze alabye kitange so bwe oyagala okutegeera Katonda yes so kotegere Kristo bw'omala otegeera Kristo inevitably Katonda oba mutegedde amina sebo muganda wange kigambo kimu ndekiika emu gwogenda notuweera yesaala ku nsonga efaanana bwetyo tubadde ku nsonga ya kumanya Katonda oba okutegeera Katonda ng'ekitundu ate nga nze ndoza kisinga okuba ekyomugaso mu kuzimba oba okukula mu nkolagana yaffe ne Katonda kuba kwote eno kyetuliko tosobola kukula mu kutegeera Katonda mu nkolagana yo ne Katonda nga tomumanyi it is easy kano ko twakasomye you relate easily with the one you know Yonasaani bw'oba omumanyi ne womusanga ku mukolo ng'obadde tulina gw'omanyi oyangu amangu okumubuuza w'otuula kubanza omumanyi naye muganda bw'oba tulinayo gw'omanyi muwonze kasebo neyanze nnyo omusumba wange n'abatulaba baffe njagala okumaliza nga ngamba nti okweyongera okumanya gundi Katonda tujja kweyongera
okumanya nnyo Katonda already yatwebikulira mu kitabu kye ekitukuvu ki Bayibuli. Kyovala Yesu Kristo atugamba mu Yokaana 5:39 ndimwe musoma ebyaki ebyawandiikibwa nga mwimuli ebitegeeza ebyange. Ekirala bwe tumaliriza nti kubanga bye bitegeeza ebyange. Manyi waliwo enjawulo wakati kwa kubanga mwemuli. Yagamba kubanga mulowooza mufuna obulamu obutaggwaawo. Naye ebyo ebitegeeza ebyani? Ebya Yesu. Njo nkaagadde nnyo kuba oli ayinza okugamba nti mwemuli. Kitegeeza mulimu ebirala ebitategeeza ye. Byonna Amina. N'ekirala basaba ne banyanjala bawa essuubi n'essanyu. Nti already Isaaya 7:14 yatugamba nti omuwala ali baki aluba olubuto alizaala omwana erinnya lye balitibwa ani? Emmanuel. Kitegeeza Katonda aliki ali wamu naffe. Ekimi kyo twakirayo muguni mu Matayo 1:23 twagala okunzika nga tugamba nti nere ebigambo ebyo Yesu Kristo ng'akola kye bayita Great Commission. Nga Great Commission kyeki? Okola ekiragiro ekikulu kyogenda okubuulira enjiri mu Matayo 28:2 agambye atya? Aga nti mugende mu nsi zonna mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubayigiriza okubuulira nga mubabatiza mu linnya lya Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Waliwo kensembe kali kenyagala kali laba nga mubayigiriza okukwatanga byonna bye nabalagira mmwe. Laba akukembadde ninze akukembadde ninze laba nze ndi wamu nammwe. Basaba ne banya Yesu Kristo ali wamu naffe, eggulu liri wamu naffe okutuusa Yesu alikola atya? Just lwakuba ffe tetumutegeera kwe kulowooza nti tali wamu naffe. Ako nako mbadde nsaba okukaketteko obugasi. Tusabe? Yes. Kale katuyombe olw'okusaba. Ayi Katonda waffe nate tukwebaza olw'akaseera akalungi k'otuwadde kano n'abalabi baffe aba 3ABN TV. Tukkiriza nti oyogedde eri abaana bo. Naye tera tuli bantu mu kuyita mu buweereza bwaffe wano tuyinza okuba nga waliwo we twasobezza. Naye tusaba otusonyiwe Taata. Naye ekigambo kibeeredde nga kitegeddwa mu matu g'abawuliriza baffe n'abalabi baffe Taata. Ekigambo ekyo kibeere ensigo egenda okumera bwe tulindirira okutuuka kwa Mukama waffe Yesu Kristo ayi Katonda waffe. Otusaasire ffenna tulina okukkiriza okunene tweyongerenga okukutegeera n'okumanya nga tukkiriza nti Kitaffe lulikya lunaku lumu olikomawo n'otutwala eyo gye watusuubiza nti n'olinda n'otutwala ayi Katonda waffe. Tukkiriza ntweyongerenga okuzimba enkolagana wakati waffe naawe nga tumanyi tino Mukama Katonda oli wamu naffe emirembe n'emirembe. Bwe tuwe tusabye okuyita mu linnya eddungi Yesu Kristo nga Mukama waffe. Amina. Weebale nnyo, weebalire ddala mukwano okubeera nti obadde otambula naffe okuva gye twatandikidde paka gye tuwunzikidde. Mbaddeyo na Sani Matovu ne muganda wange Edison Muyinza awamu ne muganda waffe Wabuyak David okuva Kampala Central Church. Tubaagaliza kiseera kirungi, tubaagaliza okutegeera Katonda, tubaagaliza okukula mu nkolagana yammwe ne Katonda. Ekisa kya Kristo kyeyongere gye muli.